Olubala ebitongole ebyokwerinda okuli Police Flying Squad ne Crime Intelligence okunyweza abavubuka okuli Alex Oledodo ne Bruno Juka abajja mu bitundu by'Nabingo ne Nakasuzibuda ali okulira akabinja ku mutawaana akabise muntu awerako abaziba tusiba okuluma nga yongedde okubeekokola tutunulira omugaga Godfrey Suna Salong nanyini kyuma kyemwanyi kyasuna ku factory kisangibwa ekyakonda mu kibuga ekikyutira ngono yomu kubaluza ku bukambwe ategeza nti avukado bakuba amasisina omunyaga ku sente obukadde amakumi ana yali akajja mu banka eka twabona bo mu banka abajja batugoberera kubanga baali twakatuuka wano nga nabo baawala ekyuma kino kye kimu ku lukalala lw'ebyuma abavubuka bano ku beewadde obujulizi nti baalumawo nga bakozesa emmundu zino ebbiri byabakutte nazo zibisa ku byuma by'emmwanyi ebima by'emmwanyi ensambya ekyakkonda n'enjala. Omugaga Suna agamba nti olukolo kumubba baaluluka nga bamugoberera okuvira ddala mu banka era nti yali yakatuuka ng'ensawo tenava mu motoka ne bamuzina ne bakuba essasi ng'eno bamulagira okuba ekisumuluzo ne beggulira emmotoka ne baduuka n'ensawo ya sente omuwala obukadde ana batugaateekaawo ekisumuluzo naffe ne tubawo ekisumuluzo nga n'emmundu balina bbiri ne baggulawo emmotoka ne sente baali bamanyi weziri kubanga baggula ku mukono wali esente bakwata nsawo ne bagenda bakubawo n'essasi limu. Asima ebyokwerinda olw'okunyisa abavubuka bano ate batadde ekitundu ku bunkenke era tubadde tutya nga ne banka tugitya naye Mukama yayambye ne babakwata omu ne bamutta kati kyali katunafunako obuweerero ekirungi n'emmundu twalabye bazikutte. Ategeeza nti bano obunyezi bwe baali bakola baleka basooka kumanya muntu okumala ebbanga n'entambula zinga ensonga lwaki yonna gye bakoze obulumbaganyi n'obubbi babadde sente bakuliita nazo. Badde batukuumira wali mu banka omanyi mu banka fe olunaku tubeeramu baba bakasoma buli lunaku baba baagala sente ate babeera batulaba bakutwalirizaako amaaso n'enkya omubbi ono agenda okubba nga yakwetoloola. Abamu ku bakozi ku kyuma kino abaliwo ng'obunyazi bukolebwa bategeeza nti abavubuka wabateekamu entiisa ne babibasa wansi ne banyaga mukama waabwe. Asirimu lye baakubawo lyokka ne bamala ne bagenda ne batwala ssimu. Kati nga nze nali nsemberedde kuba akasajja akaakuba essasi ng'asembedde n'eyakasuka ebisumuluzo nanyini ssente entiisa yaliwo nze munzi nakankananya era omutwe gwawoma nnyo ng'akubye essasi. Era twakatandika okudda wano b'ebitengo bibadde bingi nnyo ebiseera ebyo biisa. Walamu ku bakozi abategeeza n'okutuusa kati banafuna musaala olw'obunyazi obwakolebwa. N'obuli ssaawa zino tufunanga ssente okitegeera twetika nsawo wano kati gwe weetika ensawo otegedde mukama oba mubbye oba ogenda kulyawa. Abamu ku bali b'emmwanyi basangiddwa nga balese emmwanyi ku kyuma kino basiima ebyokwerinda okukwata abavubuka abo. Naye twebaza poliisi n'ebitongole byonna ebyokwerinda ofiisi ya RDC nti ekoze butaweera butassa mwoyo okulaba nga abantu abo ebakwata ne bajjayo bonna gye bali. Tusaba security abantu abo tebata ebanywereza eddala kubanga babulabe eri gye tuli mu kitundu kyaffe. Bwana obudde mu kyabandi wano omwani mulese mmwanyi abakwata abantu abo sente bazifuna tebazifuna. Ndi wa John Bosco yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV.